Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Musajja mukulu Captain Francis Babu avuddeyo n'ategeeza nti si wakusirika wakusigala ng'ayogera ensonga eziruma bannansi tatidde oba afiirwa obulamu bwe abufiirwe naye ye wakuvaayo alumirire bannansi era ayogere amazima na biki ebitambula mu kibiina kya NRM. Kakati bannansi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. bannankyukakyuka bambalidde Mathias Mpuuga nsamba bamugamba nti musajja yogera amazima amatuufu ove mu kwebuzaabuza ng'omukadde afuka anaaba bivudde ku ki byonna mbikuleetedde embeera eri mu kkomera eruzira ku baana b'enkyukakyuka tewoomesa nnakabululu okusinziira ku munnamateeka Shamimu Malende olutuuseeyo n'ayungula kuziga bibadde bitya era bigenze bitya byonna mbikuleetedde nze ddeni abatuusako ensonga semasonga tuliko Beyond the newsroom BTN Media gwe mukutu gwe tuliko nkusaba n'obwombefu obw'ekika ekyagulu video nosooka ogyempere like ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulisa kino mwasobola okubeera ng'ate agifuna bulungi nnyo nnyini ddala awo wennyini njagala okubeera nga nkujjukiza nti twakolera omukutu omujja ogwadde ni exclusive wansi mu comment section nkuteereddewo link egenda kutwala butereevu ku mukutu ogwo osubscribinga ate otwegateko mu butongole tusobole okubanga ensonga tuzitambuza malidadi sana malidadi kabisa awo wennyini nkusaba onzikirize tutandike n'ensonga z'abaana bannankyukakyuka bali mu kkomera eruzira era ebigambo bino bibino bya Kanso Shamimu Malende wuliriza bulungi. Abakulu ba gavumenti era nga bateekako baloya ba gavumenti babeere nga bakwasaganya omusango gw'abamachete era nga n'okwogera obwogezi ne bamachete olumu kikwetaagisa okwennyonnyolako ekisukkulumye kubanga okusinziira ku bo bagamba nti instructions z'abannamateeka ku bamachete kalanze yo ttiimu zaakyuka ne ziva mu bannamateeka ba NUP nti ne zidda mu bannamateeka aba gavumenti ab'amagye era batugamba nti okwogera nabo kyetaagisa kusooka ate kuyita mu balooya b'amagye. Mujjukira nti guno gwe musango oguliko ba Olivia Rutaya we babakako okubeera nga bakola ki basayini bakkiriza nti bakola ebisango gino so gubaddemu engozo bano nnyingi nnyo mu kubasisinkana naye tusobodde okufuna ebitono ku bibakwatako naye nga nabo baagala kimu kufuluma kubanga tebawozesebwa kotimasho yaggalwa gaba nkigenda mu maaso so tugezaako okulwana bonna tulabe nga bavaayo. Aliya yandiyagadde okumanya muwendo ki oguli mu kkomera awo. Kanso Shamimu Malende atutegeeza era nga atugamba nti embeera y'abamachete emisango gyabwe egibavunaana jjukirwa kuno kwe kwali Basaanya okwali Olivia Rutaya be baakaka nga balamu agenda mu kkomera n'abagamba mukkirize emisango gino musobole okubeera nga muteebwa era kwabo abakkiriza baafuluma ekkomera wabula machete ne banne abalala abaagaana kigambibwa embo bakwata ne bajja eddembe lyabwe ly'obwebange ne libagibwako okubeera ne balooya baabwe ne babakwasa balooya ba gavumenti ab'amagye okubeera nga be babawoleza oba be babawolereza kyokka ng'ekyennaku nti ne kkooti ensukkulumu yaggalawo kkooti y'amagye ng'egamba nti okuwozesa ba civilians ekikola mu bumenyi bw'amateeka era tebateekeddwa kuddamu kubeera nga babawozesa ebyo nno kakati bo we basinzirira ku kadde kano okubeera nga babatulugunya n'okubasiba nga yadde okugaba access ku bantu baabwe tekikkirizibwa era nga bali mu mbeera ey'okukaaba amaziga embeera etategerekeka ebyo nno ebyamachete nga mbitadde ku mabbali okujjako okusaba kimu kyokka nti twongere okubeera nga tubasabira. Uptop boss ayambalidde Mathias Mpuuga. Lwaki Uptop avuddeyo okwambalira Mpuuga? Sooka owulirize. Naye Mpuuga kunsi ya Mukama kuno Mpuuga alimba
Let me say this also. After the function, I sent Honorable Chagwenyi a message. I said, hey, good afternoon, are you well? I did. And he responded back, I said, oh, my brother, I had not seen you. I said, fine. Kundimba jolimba Mpuuga tuwa obujulizi. Diro wali oyogedde amazima. Nga ne ku mukolo wali weekwese. Nechaliwo Katikkiro yali takulaba amuleetera akapapula. Bw'oba wali weekwese abantu mbu kati weetume mb'osindike message. Olimba. Atwerabiza olukaaga. Butugambye nti otwerabiza olukaaga tugambye ayogera n'omukulembeze waffe. Olimba leeta obujulizi fokakasa byoyogera. Olina mmala tuwa obujulizi ne tukakasa naye olimba Mpuuga. Up top yagamba nti ebigambo bya Mathias Mpuuga Nsamba okuvayo n'ategeeza nti yasinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ebyo bye bimu ku bigambo eby'obulimba byakyasinze okusooka okuba ng'awulira mu Mathias Mpuuga ono era ng'ategeeza nti Mpuuga bw'aba akakasa nti yayogera ne Kyagulanyi aveeyo abeeko obujulizi obw'enkukunala oba obw'essimba bw'alaga agambe nti nayogera naye ku nsonga eno okusinziira ku byaliwo ne mu butambi obwalabika nga Mpuuga yali yeekwesa oba yali asoma magazini oba mawulire nga yina atunudde eri nga tayagala bamulabe agamba nti ekyo kyo wayagadde kufuna attention y'amawulire. Kakati nno ebyo nga mbitadde awo waliwo videos training ennyo. Captain Babu Francis yagamba si wa kugenda maaso nakubanga asirika wabula wakwabya ebyo naddala abo abali mu NRM abeefudde bannyiniyo ng'ate bavumaganya ekibiina kyabwe kwoteeka ekifaananyi kya NRM kwoteeka n'okutyobola eddembe ly'abannansi nga beekwese mu NRM nga bo bwe bagamba nti balwanirira emirembe. Wuliriza ebigambo bino bya Captain Francis Babu. Nze nja kubyogera nze nga Babu oba munkola ki muntwale munteeke wali omwana wange wemukola ki wemwabuulire kubanga bakanga nze wentuuse abantu ngaffe abaganda tuli bakulembeze tuswala abantu baffe baagala kulama ng'ensi etambula ng'ezimbibwa kakati awo ennaku yange nze bweri si kuba ono n'oli in fact nenjaga n'okubagamba ababoogera n'oyo omukulu nga n'omukulu mwali tebaali bagagga nga tubalonda twalonda bakulembeze baffe betwagala nabajja n'ekisente nakyo si kibi kankyogere bannaffe Abamerika bo bwe baba balonda sente bazikulembeza eyo systemu yaabwe ate ekirala Omwamerika bwe yali atandika okulonda demokrasi owuwe yagamba nti atalina ttaka oba kibanja talonda era n'okutuusa olwaleero eleketa kino nkulage nti yes buli systemu gy'ebeera bannanyiniyo eyinza okuba ng'ebanguyira kakati ate ffe twagala abamu naffe tugikoppe ali n'abagikoppa baavu balunkuppe babbye bubbi ssente za gavumenti awulidde tubamanyi ayite tujja kubatya ate we tutuuse kati tukooye ssente bazigyewo bino bye bigenda mu maaso mu kibiina kyammwe yes ate by nze siri wa kibiina kyaffe nze ndi waliwo revolution natandika ng'ekibiina tekiriiwo nga njagala Uganda ekyuke etereere bino ebibiina sibiinaako mutawaana bisobola okutuwa ebintu bibiri ekibiina ekisooka kituwa puroguramu engeri gyekisobola okuba balina okuba nga balina karakita etuwa puroguramu ey'okutambuza eggwanga ekyokubiri batya okuba nga batuwa abakulembeze abalungi mwe muvudde ku by'obukulembeze obulungi muze ani afuna kino ani afuna fulaga biki ebyo mutuwe abakulembeze abalungi Bannayuganda bwe balabye nga mutuusaawo nabo baga nti bya ssente nti kakati nno bw'oba ojja kwogera naffe sooka otuwe ssente kati gufuuse muze so abakulembeze njagala tukkakkane. Captain Francis Babu agamba teri kirwadde kisinze kuluma Uganda nga buli ebuwanguzi era agamba nti ono ye Namujinga alidde NRM okubeera ng'agimalawo olw'akabinja k'abantu bassekinnoomu balowooza nti balina ensimbi mpitirivu era zibayitaba zibakozesa okulinnyirira eddembe ly'abantu abalala. Captain Francis Babu agamba mwetefutefu okufaaziikibwa we baziika mutabani we naye nga tagenda kukkiriza olw'ensonga ezo zibagenda mu maaso n'okuba nga bakulembeza kw'oteeka
n'okutulugunya bannansi. Ono n'abifalingira ku ki? Jjukira nti nno obutakkaanya obusinga yabufuna ne musajja mukulu Anderson Burora. Anderson ono Burora ajja okwesimbawo eyo mu bitundu by'e Nakawa kyokka ng'ava enombu mu Lubaga si waayo nembu bamupangisiriza nawe ennyumba emyezi 2-3 asobole okubeera nga yeesimbawo. Eyawangula akalulu yali mulala bwagenda okukya ku makya nga balangiridde Burora byagamba nti ebikolwa nga bino byesittaza era bireetera omuntu okubeera nga yennyamira n'okunnyika omutima gw'omunnayuganda ali eyo nga ye alina kyasuubira mu nsi ye. Agamba eggwanga we lituuse libbikiddwa liri wansi. Eggwanga Uganda terikyali amaka ageegombesa omuntu okubeera mu wabula kifuuse kivumo eri buli munnansi era nga kifuuse kibonoobono eri buli munnayuganda alitunulako. Ebyo nno bigambo bya Francis Babu agamba nze sijja kusirika nja kwogera amazima bwe kuba kufa mu nziike we naziika omwana wange. Omanyi abagamba nti seruka mama yote bwe bakwata ku lirye ng'akaaba ate era ne tugamba nti ebigenda mu maaso mu ggwanga lineeno Uganda nga bw'obiraba bitambula. Kino eno kye tuyita mpawo atali kaaba. Lwaki? Nti kino kifuuse sekiriba kya ttaka tewali n'omu atali kyebikka. Kakati kankuwe vidiyo eno owulirize ebigambo bya Babu Francis. Kakati corruption bano abantu abalwanyi abaleese ebintu bino bitutuusiza wano bali corrupt. Bonoonye omutima omulungi gw'abannansi gwe baateekawo mu bakulembere mu bavumye mu bajooze. Kakati ne batuuka ne point yogamba ne bavamu ekyo ne batandika kutiisatiisa. Kakati kye njagala okugamba nti yes akamyufu ekibuuzo kyo kubanze njagadde kukijja eri ekabaddewo twaswadde aka NRM twaswadde n'abalala nabo balina ebyabwe ebibatawaanya. Nze sijja kudda wano ne wali ekyatuswazizza nnyo abantu baffe abalungi mubalwanyisa ate mwagala okubajja mu kintu. Biwalabye Captain ebyenkizo bega kino byabaddemu ne tuswala. For example bino byowulira ebyali esembabuli nasese n'okuseka abantu ababirimu bonna ba Uganda bwogenda okucekinga mwami Sekikubo n'oli omwami omulala balina gye bakwataganira ewaabwe ba Uganda. Ekibalwanya tonna bakimanya. Tulina okujjawo oluddewo nnyo ibiki ebyo. Nze nandirowooza nti wandigambye aluddewo naawe ozze ne programu ennungi. Abantu b'Essembabule obagaa nti nze nsinga ne programu ennungi oli naye n'ayogera ye ab'Essembabule ne basalawo. Naye ab'Essembabule bawadde ekifaananyi ono akozesa lyanyi ono naye akozesa lyanyi oli naye tugambe. Captain Francis Babu agamba nti ebibadde mu kalulu k'NRM tebirina we biyambira munnansi era n'atuwa ekifaananyi oba tusigira ekifaananyi ku byali Essembabule ng'agamba nti bano bonna baana ba mu njwemu. Sekikubo yakulira mu State House, Rwashanda abadde ku lusegere lwa General Museveni ng'agamba nti bonna bawamu naye ebintu bye bakola n'ebikolwa bye basiiga biraga ekifaananyi ekibi ennyo nnyini ddala era ng'agamba NRM weetuuse efuukidde ddala ekivumo eri bannayuganda. Ebigambo bino yagamba si muwagizi kati wa kibiina ky'NRM. Si muwagizi wa kibiina ekya-NRM wabula ate ye muwagizi wa revolution yatandika okuwagira NRM okuva mu 80 ebikolwa ebifaanana bwe biti okusinziira ku Captain Francis Babu abivumirira. Wuliriza video eno wano. Bondo batwala obulamu bw'ensi eno ne babubba. Kakati kannyongereko ne kino waliwo omwami omu. Yes, please. Lines. Waliwo lines zirimu obwana. Nora registra. Owahenare n'abala n'obwana n'abali mu lines ne bagamba nono mubale gwe baweese ng'abantu bakusekera nali mu lubuto bambala. Oyogedde ku kigambo ky'obutemu. Wali kitamula gy'okozesezebwa Kondo ku ssaawa 9 ng'enkeera kulonda avubuka bana bajje wange ne bangamba ffe baatupakisiza tuli 336 baatuleese wano enkya kukuba bantu kukuba tubadde mu constituency eno for the last 30 days nga tukampaininga ffe twamenya ab'ennamutidde ffe twakuba emmotoka yange yona baagikuba ffe twagikuba ng'ova egindi ffe
fe nega tulibana gwe mulimu gwatuleeta they were hired kujja batujja mu kisenyi tusula ati nkubula yes tuli 336 bwamala okujja ku saa 9 ncha kulonda bansanga nibagala twekuba mu kifuba nitwagala obukadde 5 encha tuleme kukuba nnyo tujja okusinziira ku bamafias abali mu NRM wulira ebyatuuka emityana ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Kiwanda Ssuubi yenno Captain Francis Babu agamba nti ebintu nga bino kya buswavu nnyo nnyini ddala eri ekibiina kya NRM ku myaka 40 kye kifugidde eggwanga lino. Bannayuganda bwe weebuuza ebibuuzo nga bino nti olaba bino bituukawo nga biri ku bantu banna NRM bo bennyini, what is going to happen mu kalulu ke tugendamu aka 2026? Kanko video eno wamma na bino obiwulirize. bakanga nze wentuuse nk'oyo okukangibwa njagala tulongoosa ensi yaffe. Bannaffe abatutunulira eri wabweru tuswala. Abantu ngaffe abagaa tuli bakulembeze tuswala. Abantu baffe baagala kulama ng'ensi etambula ng'ezimbibwa. Olabiseeko mu butambi bw'enjawulo kapiteni nzija ng'oyogeza obulumi n'ennyumirwa nsi yaffe ate njagala akatambi ako kati mbannyonnyole mwenna mulemeddwa okukainterpretinga. Akatambi ako waliwo abantu abali kumpi ne mukama waffe abamugamba nti abatalina ssente abo bonna temuli ffe tulina obuyinza. Ekyo mwakirese ne mugenda mu kigatta nekiri kinaga nze nja kubyogera nze nga Babu oba munkola ki muntwale munteeke wali omwana wange omwamuteeka kyenayogedde saabigasse byanjawulo. Abatamanyi Luganda kati kambabuulire kakati awo ennaku yange nze weeri si kuba ono n'oli infact nenjaga n'okubagamba abo aboogera n'oyo omukulu nga n'omukulu mwali tebaali bagagga nga tubalonda. Baali baavu tebaali bagagga. Message eri emotional okwenkanidda ddala awo. Ebigambo ebyo bya Captain Francis Babu. Tuli ku Beyond the Newsroom gwe mukutu nze Deni abatuusaako ensonga zisemasonga. Fumitiriza ku bigambo bya Babu owulirize ate oba oliawo kyonajjamu kyonna kijjaba kyamakulu. Munzikirize mbatere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo ze tugenda maaso nokuba nga tukolako. Nze Deni baagaliza bye munjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.